Seyo olwaleero bwentyo bwenjitandise ebintu bingi nnyo ebibaddewo byenjagala twogereko. Ekisooka obukulu y'ensonga ya bizonto. Ensonga ya bizonto ebadde nnyo mu ddiiro nga bagamba nti abamu ku bazonto baalya ssente. Nze yasooka okuvaayo ne mbagamba I was the first Ugandan. Nze Junior sigaba mawulire mafu. Buli kyenjogera mba mmaze okukinoonyerezaako. Era nze yavaayo ne mbagamba nti bazonto baalya ssente. Nze yavaayo ne nkibagamba. Abamu ne munvuma, abalala ne mugamba mbu bazonto mbawalana, naye byagenze okumaliriza nga mwenna mukkiriza nti bazonto baakasente baakalya. Bagende wa Jerusalemu sale. Si bazonto bonna, bazonto bali babiri abalya ssente. Bagende wa Jerusalemu sale, bazonto abo ababiri ne bafuna ssente. Jjukira baali balimba abantu nti bali mu struggle. Naye akasente ko bazonto baakalya. Era nze yasooka okuvaayo ne mbabuulira amazima. Ne mbaga ati ekyabadde ewa Jerusalemu bazonto akasente baakakoze eki? Kyesiba mbagamba nti obeera eyo oli mu struggle naye ng'abantu bali ku maanyigo, bali ku nnakuyo, bali kubonaabonaako, bali ku busiru bwo balya ssente. Bazonto bo baalya. Kati n'empulira abasiru nga bagamba mbu baabakwata ne babateeka ku mpingo. Teri gwe baateeka ku mpingo. Nawulidde Dr. Tyamala olimba ng'ogamba mbu bazonto gende wa Dr. owa Jerusalemu mbu baabateeka ku mpingo. Ekyo kya bulimba. Bagendayo balaba. Ne video njina nga bali ewa Jerusalemu. I have the video. Nga bagenda nga bali ewa Jerusalemu basitula obutebe. Bagende batuule wali wansi mu buti. We bamiitingira omunene. Tewabaddamu okulimba. Teri zonto yali ku mpingo. Ate si gwe gusoose nga bagenda. Era saga baddemu balima nti guno gwokka gwe gwali gusoose. It was not the first time. Nga bazonto bagende wa Jerusalemu okufuna ku nsimbi. Ate sente ze baabawa temwalimu bizibu byammwe. Temwalimu eziyambira struggle. Baabawa sente ku bizibu byabwe. They went to sort out their problems. So saagala bulimba obwo butambula. Mbu baba kidnappinga mbu ne babateeka ku mpingo. Bagendayo nga balaba. Ate sigwe mulundi ogwali gusoose nga bazonto bagende wa Jerusalemu. Ogwo gwali nga gwakuna. Zonna video nziina wano. Buli we bagenda nziina. Kairi yazimpa. Mukitegedde ekintu ekyo. So saagala baddemu babalimbe. Akasente ko baakabawa. Era bazonto gwe kisajja gwe saabazonto. Oli kisajja oyagala nnyo ssente nkumanyi. Mwekyo ekiwala ate ekyo kyogenda otambuza mbu saabazonto n'abazonto. Kumbu oyagala nnyo ennusu kisajja gwe. Ate bw'olya ssente ne weekaza. Banno bazonto banno abalyako ssente. Ogenze wa Jerusalemu oyogedde ebizibu byo. Ekisaayo kyagala nnyo ssente. Nkimanyi ekyo kisaabazonto. Olidde bakaaba nno mu kibiina ekyo. Abo bonna bazonto abasinga ekyo kisaabazonto kyali adda bakazi baabwe. Yawudde bazonto siraka ssente za Jerusalemu dogeri susse. Beero zaabo basaabazonto. Sibaya bazonto. Gwe batunuulira emimwa. Kufuuwa mmindi gwe mulimo. Bwe mulimo comedy. Ekyo ekibiina kyali kyayawukana dda. Lwa ddogo na buli omu kulya muka munne. Nga saabazonto gye emirimu egyo ebiri gyakola. Kuloga banne, kulya baka banne na kukima ssente wa Jerusalemu.
bisatu byabadde akola ekyo ekisajja kiyina enkwe nkwe zokka ze ezakimeze envi ate abasajja ab'obuwala atanyenda mbeekengera ekyo ekisajja kyakiwala naawe okirabira ddala wali ologa banno gwe Ssaabazonto osiba masabo banno obalyako ssente ewajje nosala ogendayo kiro tukooya abantu abalya ssente za gavumenti ne mwebuzabuza nti muli mu struggle mulekerawo okulimba abantu n'okumanyira bannayuganda musiba wajje nosale mulya ssente oluvaawo nga mwewakana bwe baakutwalira ku mpinga ezaawa ogwo tegwali mulundi gwakusatu nga Ssaabazonto ogende wajje nosale ogwasooka baakuwa mmeka tewagende wajje no n'omugamba nti ennyumba yo oyagala kumaliriza nnyumba yo lwaki mulimba ensi mbu muli mu struggle ngate mukozesa abantu bawagire ebikontenti byammwe eno we mubalyamu enkwe mululu gwe gubasumbuwa Bazonto. People have supported your content naddala gwe Ssaabazonto gwe kyano kikiringa ekitategeera kirya ssente ekyo kiringa mayembe kitulanga obubina bwaliri pazo naye bw'okiraba kyekaliza mu kamera tewaliyo ewa genero saakusangayo sina video yo nga tusitula obutebe tugende tusange genero tewaliyo ewa geno sale musale saakusangayo kisajja gwe twatula n'eri wansi mu buti natamwe abantu b'enkwe bw'oba olya ssente za gavumenti vaayo okyogere naye abaana kyonna emimwa kufuubuwa akazi baabwe oba Saabazi toyina gw'otaliza mu kibiina naye kane akakazi ka Nnaabazonto nako katuuse okuva mu kibiina kukasabiriza ate Ssaabazonto lekeraawo ebintu by'okusabirizanga banno kiri ekisajja kye wagenda nakyo wakirira mukazi we sajja naye alimba nnyo oyo Ssaabazonto kirya ssente ekyo naye bw'okyewa kyeyambaza Ssaabazonto Nnaabazonto nze Bazonto kati nno muzontoke kyekiseera muzontoke omanyi Bazonto muli Bazonto abaddala kyekiseera kati muzontoke muzontokera ku ssente zaamu ewa musolo bwe mba mbadde bizonto kati muzontoke muddemu akategeera toyinza kulya ssente ku banno bw'otyo kati YouTube yagenze nyiniyo yagitutana awo nga nvuddeyo n'abalabye muvuma Vijje Junior gwe Vijje Junior mpuliriza bulungi muntagingire Vijje Junior njagala muntagingire Vijje Junior ajje wano gwe Vijje Junior mpuliriza bulungi kenkulaba nga weetonda togeza ne weetondera abagwagwa abo Vijje Junior togeza ne weetondera abagwagwa abo Vijje Junior sinika ebyo ebinnyo n'ekyo ekitu ekikula ensujju kenkulaba nga weetonda nga weetondera wakoze musango ki nga Vijje Junior wakoze musango ki toyina musango gwe wakoze era Vijje Junior tebaddamu n'okukumanyira va ku bino bifeeriyo ebyalemu ensi biri eyo ekyeyo kyabirema ennaku ebisekulidde taaba emabega bibuukira buli omu ebyo ebyana bibuukira buli omu bibuukira abannaddiini bibuukira bannabyabufuzi bibuukira obwakabaka kati byabuukidde Vijje Junior nange byambuukira dda tebiina mulamwa biri eyo byasaamiridde those are failures and Vijje Junior abantu abaali mu ensi tebalina kye bagamba failures can't tell you anything
nga wetonderani ebyo ebivubuka ebyo ebiwunye enkwawa ngani abimanyi ebyo VJ Junior zimbi erinnya lye emyaka 2 20 years down the road you are building your name ngoddamu ebyo ebisiru VJ Junior abani abamanyi sibanya umalumazi ani akumanyi emba bacho samo filimo ye director wayo era muli mazike you are apes VJ Junior kitu kye wakola kituufu ago mazike those are apes mwenga mumanyirani mwe bavubuka mmwe mwakayiga okwesangula mugambe VJ Junior abetondere kuki nga mmwe baani biringa ebyoya temuddamu kumanyira abantu wano mubatu etondere oyina kigwe mu Uganda gwe masikini oyina ekizimbe wano toyina na toy you don't even have a pit latrine mu Uganda oli South Africa ovuga uba je baba gwengani so gwe VJ Junior sikulaba nga wetondedde embwezo those are dogs bale mwensi bamanyira buli muntu baleke ensi bafundiridde abensi ejja kubakuba era VJ Junior tewetaga na baddamu don't waste your time on those idiots abobola some of them don't even have proper jobs nga bakutiisa kuki fala kwagala wetuli VJ Junior you have so many people who love you atoina so bije wakoze VJ Junior abadde ayogereranga firimu ng'ateekamu amannya g'abantu yayogereranga firimu n'ateekamu Eddie Mutwe did Eddie Mutwe complain VJ Junior yayogerera firimu n'ateekamu erinnya lyange Junior Mudogo did I complain bino just binonya publicity bivubuka biriawo tebina byakola bimanyira abantu lero bivubukira obwakabaka encha bivuma parliament encha bivuma bannabyabufuzi nabyo byennyini byevuma tebaddamu okukumanyira abo baferi yabale mwensi they are dogs bali eri ku mawanga ensi yabafundirira bali muziuba mbuje bogerere ebyobufuzi so VJ Junior toyina musango gwo wakoze you have no case tebaddamu n'okukumanyira nga batandika batya ezembuzi tezina na business zibuukira buli kitambula lero kabaka walwala nga bamubuukira President Museveni nga bamubuukira Speaker bamubuukira both they are ever jumping tebayina mulamwa tebayina kiddako esitwago yabwe teina kiddako kati naawe bakubuukidde mu wiiki bajja kuba babuukidde omulala abo babuukira bubuukizi every week bafunayo gwe babuukira so VJ Junior take a leaf vakumbwezo those are dogs embwa ezitaluma zibogola nnyo abasinga VJ Junior kuvuma bali bweru wa ggwanga ensi yabalemerera let them shout bajja kuba bulungi abo babuukira buli omu bavuma Katikkiro weate bavumye Katikkiro encha balumba Buganda weate balumbye Buganda luli bavuma banaddiini so boss twago yabwe yakubuukira so VJ Junior we love your movies nze nkuze ndaba filimu zo era ng'oziteekamu amannya kati bafuuti bigere ekyabalumye kubanga filimu yaggwa babasse they lost the film kyekyabalumye bafuuti bigere mujja bba bulungi babuukira ye content waabwe so bafuuti bigere mujja bba bulungi bamanyira ate noloza bangi batono bafuuti bigere ebyabalumye mbukubanga mu filimu babatta amazika ago these monkeys
kati gwe Umaru Kiseka ani akumanyi gwe oyina monopole kulinnya tekayina kyekali kavubuka kabeeraawo bwe kefuula akategeera tekategeera bazoto bali eno bali ya sente kali South Africa genda omweba amalaaya Umaru Kiseka egiba emirimu gibuze kola ekintu ekyo genda omweba amalaaya biri eyo mu kifo ky'okukola byasaamiridde bibuukira buli muntu leero bivuma abanaddiini ekya bivuma obwakabaka luli bivuma abapoliticiani luli bivuma abasuubuzi mwe struggle yammwe eriki struggle yammwe ina mulamu ati mwe buli omu mumuvuma obuli mugenda bujjawa Katikiro mumuvuma kabaka mumuvuma banaddiini mubavuma government mugivuma parliament where you got get votes you idiots obuli mugenda bujjawa nga buli omu mumanyira so Vejje Junior teweetondera mbwezo abo babuli nzolaba banvuma those are bullies social media ejjudde babuli they bull people kasitobanaga nti otidde nga basigala bakumanyira wano bavumye Eddie Kenzo ali bulungi abo babuli bolaba bavuma Eddie Kenzo ne bavuma Eddie Kenzo leero ali bulungi Eddie Kenzo yomu kubayimbi kati abayine ssente wano yawasa minister bavumye Bebe Cool ne bavuma abaana ba Bebe Cool leero Bebe Cool ali bulungi ayina ne kampuni ekola enguudo bo bakyali mu biyumba beebase ensi ekyabaggunda wano teri gwe bavumye ali bubi basigaddeyo mu nnaku yaabwe mu busiru bwabwe n'okulooza ati buli omu alina obbawagira mu byekisiru ekyo ky'Umaru Kiseka kisiru nze kyakubirako essimu ekyo ekivubuka naye nagenda okulaba nga tekitegeera firimu gye muvumirako Vejje Junior ya myezi 6 emabega si yakaakati. The film was done 6 months ago. Why now? Lwaki mugireta kati? Mubuukira. Struggle yaggwa. Struggle eriwo mubuukira bantu. Kwa Vejje Junior film yajogerera emyezi 6. Last year mu June. Why are you bringing it now? Gwatati oli musiru. Mubula content. Temuyina kiddako Museveni yabalema. Kati bwe muna amala Vejje Junior mudda kwani. People now used. Ani gwe mutavumangako mwali muwangudde ani. Bobi Wine principal wa mwali eri ali mu kusoma. The man is reading. Era Bobi Wine okoze kye nagamba. So Vejje Junior, please don't answer these idiots. Omusiru tebamuwabudde. Omusiru omuleka mbusiru bwe. Vejje Junior level joliko n'erinnya lye wakola. Toddamu basiru abo. Abensi yabakuba. Ate ekyabakuba. Balemu okukola betadde mu bistruggle tebiina gye bibatwala kati struggle ebatamye babuukira bantu. Buli ekibasala maaso. They are jumping on people. Kwabo bonna abakuvuma tekuliko na yazimba nyumba. Vejje Junior ndagayo omugagga eyakuvumye. Tell me any rich person eyakuvumye. These are failures. Obulamu bubalemeredde. Bali bamanyi Museveni ajagenda talina gyalaga. Ate aleeta mutabani we. Kati President Museveni kateekeko mutabani we ennaku batandika olugendo lw'ennaku. Bavuma Katikkiro. Omusajja ne bw'ayogera ebituufu bamuvuma buvumi. These are idiots. Katikkiro yavaayo n'agamba nti temutwala bifaananyi bya nnabyabufuzi ku kwanjula. Which is true. Okwanjula ebeera culture. It's a culture function. Mukolo gwa nnono.
Nalabyeyo n'omusiru agamba mbo okwanjula si mukolo gwa nnono oli musiru. That's culture. Ne wakwadde tuli ba Christians tetusobola kuwasa baganda baffe. Waliyo amawanga ng'osobola okuwasa muganda wo. Waliyo amawanga ng'osobola owasa kazini wo. Ate wano mu Buganda tekikkirizibwa. Mu Buganda tosobola nalaba nazaalawo. You can't see your mother-in-law in Buganda. Ayite eri oyite eno. But in some cultures nazaalawo mukuba peki. Kati nolaba omusiru mbo okwanjula si mukolo gwa nnono. You are just idiots. Temwasoma literature. When we studied the literature, waliwo akatabo bakaita African Child. Abasoma literature wama basoma mubimanyi African Child. Akakatabo mukajjukira nga tusoma culture ya West Africa. Faba kola literature. Omanyi mwete mwasoma. The problem of this country, idiots are many. And abasiru abatasoma we boogera oyinza okugamba bategeera. But as you read books, there is a book in literature called The African Child. Kasomesa culture ya West Africa. In fact, omwana yayina tata wenga asmeltinga gold. Never kulaga how witchcraft. There's also a book called The Government Inspector. Abakola literature mbimanyi The Government Inspector. Eyaliraga corruption mu Russia. Temwasoma mwefuula abamanyi. You see, this country ekigenda okutta Uganda abasiru mweyongedde. Buli ayina akasimu ayagala ayogere. Abasoma tuli wano. Nze njagende Kenya. I'm going to migrate to Kenya. Wano natayina kyalya. Ayagala wendowooza ye kuki. Wasoma kwenkanachi. Gwa wendowooza yo. I think ticket ekeno twadigitaddeko igonde nga tusoka kola bigezo. Ne omuntu oli mutoyi. Tosoya nagulira mbwa mata. Munawo wa advise. Egwanga lino bana Uganda tujitasi. The intellectuals, let us save this country. Omusiru n'atuula ku kabalaza. Tannalya na kulya asiwuusa omumwa. Munaye awendowooza yo. Kuki taata ndowooza yo ewa. Osasula omusolo gwenkanaki. How much tax do you pay? Osooka owendowooza yo. Ngaddi. Onagati nti okwanjula si mukolo gwa nnono. Naye n'atulawo n'omutwe gwe. This is culture. Anything African is culture. Even the way we dress n'ennyambala yaffe. Osanga omuntu ng'ayambadde ekinigeria, ayambadde gomesi. It is culture. Abangereza balina ennono yaabwe. Buli mukolo bambala enkofiira. Era kiswaza nnyo kimenya n'amateeka Queen okubanga alina wali Queen wa Bungereza oba kabaka wa Bungereza nga naawe oyambadde enkofiira. It's their culture. A quote of the British Constitution is not written. Bulombolombo bw'Abangereza. Era ensi okusaanawo nga culture yayo efudde. Ensi lwetandikira okusaanawo. When you play on culture bwe butonde bwaffe. Kyovula mu Buganda ne woba oyina ssente epitirivu taatawo naafe obeera mulekwa. You are an orphan. Even if you have money. When your father or mother dies, you are an orphan. Era bayita bamulekwa naawe bakuyita. So kakati, my friend, Katikkiro
mukulembeze wa nnono tasobola bagamba nti okutwala ebifaananyi by'abannabyabufuzi kukwanjula kibi nolaba embuzi endiga munaye eddamu Katikkiro ku by'ennono. The Katikkiro has monopoly over the norms of Buganda. Era Ssaabasajja Kabaka yakyogera bulungi n'agamba nze Kabaka nsobola okudibya enkola. The king of Buganda has rights to change cultural norms. Yakibagamba asobola okudibya enkola bw'aba ayagadde kubanga yakulira ennono. Era bw'agamba nti ebyo mbiweze okusinziira omulembe kwe tuli. Some cultural practice are no longer welcome. Edda bazaalanga abaana abalenzi ne babatta. Firstborns were killed in some cultures. Lero tekisoboka. Kwa emirembe, times have changed. Kakati n'owulira abasiru mbo Katikkiro yayogedde bubi. The man is right. Kukwanjula tutwala bifaananyi bya Ssaabasajja na Nnaabagereka na maapu ya Buganda. Eyo kati nkola oba kyajja kitya, we don't want to know. Kati ekyo yafuuka nkola. Wano mu Buganda babuuza bafukamidde ne wobo oyina ssente zenkanawa. We greet elder people while kneeling. Era tubanga mukazi ng'oli eyo nga weepankapanka mbu tojja buuza bbaawo ng'ofukamidde mbu kubanga oli CEO wa company. You cannot. It's culture. Culture yaffe bw'egamba nti omukyala ne woba oyina ssente oyina obuuza bbaawo ng'ofukamidde. It's a sign of respect. Mugenze mukopya eby'abazungu westernizing. Mugaba bupeeke mwine hepatitis B. Abantu abamu okopya eby'abazungu mbw'obuuzisa peeke oli mulwadde hepatitis B. Nze John oyinza okumpeekinga. How? Kati owunya akamwa kati oyagala kupeekinga mbo naawe okopya embuuza y'abazungu. You can't brush your teeth. Tosobola kusenya mbu John let me peek you ng'owunya akamwa. Abazungu basenya the whites brush ne owunya akamwa oyagala kuba bantu peeke. Are you stupid? Oli musiru. Enkola z'abazungu ezimu muzirekera abazungu. Kati mujja zisobola. Nze naawe omukazi yankuba peeke ng'awunya galiki. Mbu bulitisi. Mbo mobilities owawa. Oli bulitisi wawa. Mubeereyo mu America ne mwerimba mbu kubanga omaze mu America emyaka 10 mbu oli mu America ani akulimba. Gwe Nakigudde ow'e Masaka bajjajjabo gye bali. Omuntu lwotukambu mu America mbwana toli mu America tewerimba bajjajjabo bali Masaka. That's where your grandmothers are buried. Babazika Washington. Bajjajjabo babazika Massachusetts. Mutuseyo mwerimba limba mwetaddemu mbwa mwe bulitisi toli mu America. Bajjajjabo bali kyabadaaza. Era we mutuuka okusengula ebijja by'abajjajjabo tebiri Washington tebiri New York. So stop lying yourself. Nze Junior sidda Uganda. Omanyi Uganda yantama bajjajjabo gye bali nga n'omukulembeze wa America. In his last term, bamukiriza okuddayo okewaka. Even the American president, in his last term, he can visit. Kyovula Obama yajje Kenya. Even Obama visited Kenya. Kati Obama teyeegaana Kenya. Ate gwe munaku gwe. Ali Massachusetts. Abaddugavu mwina poverty mentality. Obama, president wa America, teyeegaanako Kenya. Je yakulire Kenya. Jajjawe gyali yagenda na visitingayo. Goli eyo ebijja by'abajjajjabo amazzi gabitwala kiri mu New York. Kyasamiridde mbu mu America. Mu America owawa. Which American?
omuntu wenna oddugala olinga steel wire mboli mu America abantu abamu muli mu America naye mbasinga n'obweru. I'm more brown than you. Kati obeera otyo mu America. Yet you are dark as charcoal. You are dark as charcoal. Yeyo werimba. Toyina wazungu wadde. Gobaga kutegera ntuli mu America. Bikulu obubi nabo. Open your buttocks. If they are black, please, kakana. Buli wobikulu obubi nabo nga buddugavu kakana. You are not an American, neither are you British. Oli ku UN requirements. Eza gundi immigration. Abamu UN chata yebayambi. Eza right to solve movement. Zoliko eza bajinja Siropas. Ba Columbus, the first immigrants in America. Zoliko zewe obubi nabo buddugavu. Mboli mu America. The seven of America, I know obubi no buddugavu. I've never seen an American guy obina bwe buddugavu. Not at all. No muntu obina buddugavu bugubye oli Massachusetts. Oli Boston mboli mo wow America. Mweswaza bweswaza. Mufune mpapula musirike. Get papers and keep quiet. Kali chati bajichusa. Yes, Bobi Wine kukongratulatinga ofunye degree ya mateeka principal. Omanye gwe principal kosi waka wamukolerawa. Bobi Wine ndaga kosi wakawo. Ereyo degree ya mateeka Lubongo yabadde abikolera. I told you Lewis, gwa kopedde Bobi Wine tuchimanyi. Bobi Wine taina buwongo bumala degree yeyo. It is you Lubongo ya. I know you Lewis ejo mizanyo jo. Gwa kuziza abana banopwe echejo Lubongo ya. Kwa gomanyo oluzungu. Kati principal degree ya somadi. Ngaba classmate be babadde tebamulaba. Omuntu abadde azanya filimu documentary yasoma the principle mpaka osi wakawe nziremu mu marking nedda mutuwe kosi waka. When did the principal study? Because his classmates have never seen him. Bamulabye ku graduation day. Lubongo ya gwe bulijjo gwe balaba. Kati degree ya Lubongo ya oba ya Bobi Wine. Gwe principal kuoli, come and answer me. Bobi Wine nkulabako kuno. Nze nakublocking. I was tired of your nonsense. Is that degree yours or for Lubongo ya? When did you do coursework principal? Ngobadde ozanya film. Bobi Wine has been playing docu. Oba muli mu movie. Is this the end of the documentary? Nti principal ainofuna degree. Degree yo principal netaago ginoonyerezaako. Oyinza okuba obadde omaliriza season 4. Calvin Kayanja sindika request. Calvin Kayanja sindikira request. Degree ya principal tugitemeteme. Naye yakola dikosi waka. Bobi Wine ewo waliwo wifi. Tobadde osoma online. Mpasiko ngobadde online student. Nene ku online principal bera mu struggle. Osomye di. Degree eyo si nchaji busa. Principal alabika abadde azanya documentary. Oba degree ya AI. Principal wagifuniddemu AI. Nti principal okole paper ngaddi
eze makerere zakulema eze mudidi kati okoleza lo principal tojja kutumanyira Bob Wine tojja kutumanyira pepa ze makerere eze mudidi tewaziyita ezalozo eyo degree ya AI that is AI eyo AI Bobi Wine degree ya MDD ya mulema enyangu kati afune yallo nawo kirabe no AI eyo AI artificial intelligence eyo degree ya AI Bobi Wine kera kumacha ompe kosi wakawo mutunulemu. How did you do course work? Obadde online student nga Lubongo ye physical student. Lubongo ya congratulations. Let me congratulate Lubongo ya. Lubongo ya webale kopera mukwano go principal because nebibuzo gwa badde abikola. I know you Lubongo ya wali mukwano gwange gwerewisi nopu gwaji yimirizawo. Those boys don't have the knowledge to go back to school. Era Lubongo ya gwe, you are the one behind. Gwavu makatikiro Lewis. It is you, David Lewis Lubongo ya. You are the brain behind nope. Bob Wine tasobola kuandika wadde erinnya lye nga amateeka yagasomya atya. Era Lubongo gwabadde physical student, Bob Wine abadde online. So principal tukukongratulatinga nnyo olw'okubeera online student n'ofuna degree ya AI. Kakati Lubongo ya tukukongratulatinga nti gwabadde akola papers. You are the one who has been doing those papers. Nalabye papers za Bobi Wine nga ina 80, 90. Nemanya gwe Lubongo ya. How can principal score 80%? Ngate bye mudidi byagana ebyangu. Omwana nagwa baby class naita senior 4. Naye mutuzanyidde ku bwongo baanamwe. Engeri yonna principal gyabadde atunulamu nga talina wadde etteeka lyamanyi. Amanyi land belongs to the people. Bob Wine, the only law he knows, land belongs to the people. Nga article chi. Bob Wine, what is article 17 of the Constitution? Atwagala yo NTV. Abe NTV mutuyambe. Kamala. Twala kamere wa Bob Wine. Omuboze Constitution yolabe. Eya zake, mbone zake na yamaze degree yalo. Zake. Nawe wajimazembo. Zake yasomyero materials. Mbobali mu kirasi yemu ne Zake. Zake wasomyero materials silo. Zake yenga temumwogerako. He was also a student online. Zake ebibye bigezo tebyakomye. Your exams didn't come back. Ne Zake bigezo byo tebitera kudda. Ne bwasomera endeje ku university era exams zo gwe tezidda. Because I hear ne Zake mbone ya graduate nze. Zake Naba nange Bob Wine moto Jose. Ne Zake na yeroya. Ezolo materials. Basomyero eyo silo. That can't be low. Eyo lo material. Zake Mutebi. This boy. Mukati na yero. Ezo mu 7 years bawadde. Plus them 7. Bob Wine watugamba Uganda nfu. No tugamba buli ekiri mu Uganda tekikola ate degree okkiriza yaki. Principal gwabadde atugamba education system ya Uganda yafa. Why have you allowed that degree? Answer me, principal.
Bob Wine, you have been telling us mbu education system ya Uganda nfu era Uganda byafa degree ogisomedde wa Kenya. Why have you allowed that degree? Principal limufere okyusa golo posts wano principal badde otugamba mbu ebyenjigiriza mu Uganda byafa kati gwe degree ogijje Namibia. Principal ojja kweteeba nope. Aba NUP muzenga mutugamba nti degree za Uganda tezina makulu era education mu Uganda yafa kyokka principal gwo mukati gwazunga ne degree ya Uganda mutwe guno gwe gubasumbuwa fe twalyanga mitwe gyangege mutwe gwe gubasumbuwa abanopu mbadde mutugamba mbo Uganda ebyenjigiriza byafa era university za Uganda zafa lero principal ina degree kati gwe foto soje eyeriwa bafutu bigere ezamwe ziriwa Sauda Madade yeriwa Bobby Yanga degree yeriwa kati no muddemu amagezi bafutu bigere where are your degrees mwete mwagala kusoma Bobby Yanga eyeriwa nje yowamwe buuma lukiseka gwauma lukiseka asiba atwasamira sitwago eyeriwa degree muri basiru bana abasajja bali mu sitwago bayina bye babala Bobby Wine abeera asoma goma lukiseka obeera ku TikTok oyasamiridde. Where is your degree? Ovuga Uber Uma lukiseka ovuga Uber toina na baluwa ya mujiji. Where is your degree eyeriwa ati muli mu sitwago mwe bavubuka mmwe muli basiru bano bali mu kwetegeka gwe umaluseka ne bwona alekana Honorable Semuju yabagamba teri foto soja teri foto bigera agenda foka minister. Honorable Semuju yabibagamba dda nti gwe foto soja ne bwona alekana tewali yo foto soja agenda ba minister era bajjalonda ffe Bobby Wine ne bwakwata obuyinza today. I've been that mbera mu government yeyo foto bigere nchikudiremu owulire foto soja tewali foto soja ajja kuba MOP ne bwona we mula abantu ku TikTok ne bwona avuma abantu no foto soja ulubye minister. Honorable Semuju ya kibagamba nagaba foto soja mukakane ne bwona we mula ne bwona ebuzabuza. That is a fact. Nchikudiremu foto bigere foto soja okiwulire tewali foto soja agenda ba minister. Njagala ombulire ba MOP ba nopu bameka abayise ba foto soja ne babawo obwa PA. Olaba ba MOP bamwe tebasobola kuyita ba foto soja mubere ba personal assistant baabwe. Mwe ba foto soja ebyamwe byakulekana na kufiira ku street. There is gwe foto soja no bona we mula abantu ne bwona efuula yagala ennyo struggle ne bwona avuma abantu toyina kyogenda funa mu struggle. You never be a minister. Era ne kadi Bobby Wine agenda ziwa mikwano gye. Abo ba MOP bolabira bagenda okuwa gwe ne bwona yasama fe twayasamanga. Nze Junior waliwe yasinga okwogerera nopu mwe baguma lukiseka mugenzo yingira nopu
nga ffe twagirimu dda ekyo kibiina ffe abakizimba. To your information, ali wane yefuula ayagala ennyo struggle. Bobi Wine olunaku lwe yaggulawo ekibiina yajja ewaffe. Bobi Wine came at our home the day he opened that party to meet my father. I was there. Era njagala bwemba nimba principal veya government nimba. The day Bobi Wine opened that party, he came at our home. Kati gwe futu soja bwe kulaba nga oli eyo yasamiridde wefula nenupu tomanyi gye yava. Kati ask me yaliyo. Muri basiru abantu muvuma babwerere. You are abusing people for nothing. You are supporting something you don't know. Ask us were there when NUP was formed. The day NUP was formed, Bobi Wine came to our home. And my dad has been saying it from day one. Tata wangazinga chugire. To your information from day one. Instead nagende wa Bobi Wine. I myself never ganda bank. Netutula ku dining ya Bobi Wine netuli emmere, we discussed a lot of things. Kakati gwe photo soja. Olieyo. Ovuma abantu gwe umalu kiseka. So ba photo soja mukakane. Mojewa akamanyiro. Simwa basoso kuba mwene yupi. Bakama bamwe bali eno bawasa. Nopo yafuuka yambaga. National Wedding Platform. NUP National Wedding Platform. Bakolambaga. Ateranga i National Funeral Platform. Baba kumazika. NUP National Wedding Platform. Baba kolambaga bo. Atenga ya National Funeral Platform. Baba kumazika. Era Bobi Wine singa wakola funeral service singa oli mugagga. Kwa oba toli kumbaga oba kumazika. Those are the two jobs. Principles oyina. To bury and to wed. Bobi Wine bukyanga akalulu kaggwa okoze emirimu ebiri. Obeera kumbaga National Wedding Platform na kumazika National Funeral Platform of Uganda. Ezo zebbiri mukitegedde bulungi. Naye nga principal, I congratulate you nti wadde Lubongo ya degree ye yagikoledde gobadde ku online. I congratulate Bobi Wine for being a good online student. Nafuna degree ya online nga asomye law materials. Degree ya law materials si ya law. Era tusaba NTV mwami Kamala gwegwe twesiga. Kwa luligo amubuza ku bya fiko police. Tusaba NTV egendeke magere. Omukulu bamukoleko interview ku mateeka. Nga Lubongo yataliiwo. Tulabire ddala senior lawyer waffe principal. Nedda nezaka asana abeerewo. Naye abadde student. Kati chairman Nyanzi gwe wasomye eki. Chair. Chairman Nyanzi chair. Wasomye eki gwe. Chairman Nyanzi. Chairman when UP. Kwangu bwa chairman wafunira mwena alemu. Era chairman Nyanzi fetu kyakubala. Abe nalemu. Kai obwa chairman wafunira mwena alemu.
kyekikuyisa Chairman Nyanzi kati nkuyite kikubyombi Chairman Nyanzi we naalemu ati obwa Chairman gye wabuja gwe wasomye eki nga bulaza wa principal wasomye social studies oba wasomye religious affairs nze njagala Chairman Nyanzi bye yasomye Chairman Nyanzi bangamba mbogenda tula Piero y'omwaka guno ne family y'abakyagulani mwefubyeko bambi truth be told mwefubyeko mu byokusoma kwa Chairman Nyanzi woba wasomye social studies principal nasoma raw materials family bateri bubi kati ono muto wamwe dance vibes gwe wasomye ekitata family eyo naye twesibyeko bannange tubagaliza emisomo emirungi naye nze njagala Mickey Wine Uncle Mickey Wine go akoma mu kyakumeka baba ne olaba family yagala obwa president bana bana Uganda tuyine nnaku bolaba family yagala obwa president oseka n'ogweri noga Uganda tuyine nnaku baganda ba president obawulidde basoma social studies nyabo Calvin Kayanja sikulaba soko oteekeko so batikitoka babadde eggulu ewa Genosale batikitoka abamu babadde eggulu ewa Genosale nga nabo bagenzo kima ku nsimbi batikitoka mwankubidde amasimu nga muli ewa Genosale naye ekyaŋŋaanya okujja nze njogera naye butereevu I talk to the general direct so saagala kubeera mu ntalo zammwe omanyi kati ekisumbuwa ba tikitoka ssente waliwo ekibinja kya Frank Abaho tulina ekibinja ekyakirabira Edi waliwo n'ekibinja ekirala biri ebibinja bisatu ba tikitoka bye beekozeemu bonna ssente era babadde eggulu ogwasooka basooka ne bagenda bagenze sisiikana Genosale ne mbagamba temujja mulaba nze saagenda nze nali ntegedde nti mujja mulaba ne nkubira PA wa Geno Idru nangamba Junior batikitoka tubayise to forming a federation nengamba nze sente sizifunira muyolero nze government eno njimanyi toyinza funira sente mu group kakati ebintu byammwe nembivaamu nze eggulu saagenda naye baforminga federation ne babateeka mu meeting Geno Idru najja n'aba meetinga kati bazzeeyo mbu esente saawa yonna zijja era tikitoka atannamanya wandinoonyeza Frank Abaho ebibinja by'aba tikitoka biri bisatu waliwo ekya Frank Abaho ekyo kyekitembeeta federation ey'aba tikitoka ne wabaawo ekiwakanya
je kiri eggulu eyo ekiwakanya federation ne babaawo ekyokusatu bonna ssente kakati nze batikitoka nze siri tikitoka nze sente ezange teziriimu buloka nze there is no brokering me government eno kyenategera abantu balya sente mu linnya lyo. People can eat money on your numbers. Kati nze sibiriimu era saagala kuwulira muntu ateeka linnya lyange mu federation. I'm not a member of the federation. Nze general wemba mwagala mwenoonyeza ate ne mufuna. Nze sifuna ya sente muyolero. Tuddawo tulwanaganira obusente. Kyagundi ye yaziridde kandi ezange. Nze ndya sente zange mirembe. Tezirimu bwa buloka. Nze sibeera mu group. I work as an individual. Waliwo ba TikTok tebalina na numbers. Abantu baliwo tebalina na following. Nga newaabwe family temu following. Even your brothers are not following you. Mboli TikTok owawa. Toina na bantu bana bakufollowing. Wadde ba exibo. Nawe oli ggulu mb'ogenze funa sente ezaawa. Abamu temwina na TikTok accounts. Mujjako kulaba pornography. Oli TikTok owawa. So let us define who is a TikToker. TikToker yani kyetulina okutandikirako. Who is a TikToker? Kubanga ebintu bino we tutabyogereko TikTok yonna ejja kweyiwa eggulu. Abantu abasinze okulembera okujja sente wa genocide, they are not the right people. Bye nabuuza Kirabira Eddie Nemugab era Kirabira ali agala binti ekamu. Oyo Kirabira Eddie president w'abasosolite. Nemuganze Kirabira ntuuke wa genocide butereevu. When I need something, I go to the general. Direct. Kakati, my friends, sisange erinnya lyange mu federation. Don't include my name. I'm not a member of the Federation of TikTokers. Nze Tamale Mirundi Junior. That's my logo. I don't need introduction from anybody. Neither do I need anyone. Ezo sente za group. Batuliako sente mukalulu akawedde. That's how people ate our money in the last election. Mbo muforminge sako, muforminge group, nebali ya sente zonga beyambise erinnya lyo. I did no state house. There are people who get money through my name. Abantu baliyanga sente za from state house. Osanga bakusayiningidde. So I will work alone. Era General Salem Salachi Bani. Me and my father, for us, we work alone. Fetuliba special force. We are special forces. Ya social media. Me and my dad. Fetuli SFC ya social media. SFC tebera molejula ame. Era namu sending the daka message general. Nemga general should I come? What the kale ainaze yampa naye. Anna okusabiriza nako tekukoma. Mtunebwa akuwa sente. Ainaze yampa naye ma. Era neba netusabiriza government yenu. You people. Waliwo osabiriza government yenu n'oliranga nawe ensonyi zikku. Tamale Mirundi senior atuuseewa. I get phone calls every day. Eza abantu abambuuza. How is my dad doing? Mwami Tamale Mirundi senior. Ekisooka ziweze kati week 3. Now it is 3 weeks. Nga taata wange taliiwo yalwala. Kati ziweze week 3. Okuva
okuva we yalwala ewamu wonna kati mwezi mulamba a full month nga takola ki nga tali ku social media naye ajja kuwona tata wange ajja kuwona leero weziweze wiiki nga 3 abantu bangi mu miisinga naye nga abasawo bakola buli ekisoboka okulaba nti adda n'akola so abasawo bakola buli ekisoboka okulaba nti awona era ne bazanya abasawo b'ekisubi bakoze omulimo gw'amaanyi abasawo b'ekisubi mukoze omulimo gw'amaanyi so byebye biri awo leero wegweze omwaka mulamba omwezi nga tamale mirundi siniya taliiwo naye nga abasawo bakola buli ekisoboka okulaba nti bamuwa obujjanjabi naye nga ajja kuwona mwebale kutusabira mwebale kutubeererawo ate mwebale kutuwagala abantu bangi munkubidde ku masimu abantu bangi abali ebweru w'eggwanga munkubidde kitegeera okuva taata wange we yalwala mbeebaza nnyo bambi olw'obuvunaanyizibwa abamu sibamanyi sibalabangako abantu bangi nnyo wano mu Uganda munkubidde ku masimu ever since my dad went sick it is now a month kati guweza omwezi nga mulwadde yalwala naye ebisigadde abasawo bakola buli ekisoboka era ajja kuwona kimanyi ajja kuwona twongeremu bwongezi ssaala n'ebirala we binaagoberera just eyo update Junior nina eddagala lya habo gowa habo tujja kuyita edda owa habo bantu bannyo munkubidde nti mwina amadagala ga habo agakola musooke mulindemu tujja bayita tujja bayita mwana ntabula habo Junior nina amaanyi nina eddagala ly'amaanyi g'ekisajja